kololo Navagamba 7 years ago. I doubt whether I will go back to State House. I will never work in the government again. I don't attend the national functions. I'm a pig. It does not have reverse gear. Nze bwenjogera ekintu nkinywererako ate ng'onyumidde omukolo kyevuweko essuuti eno kambabuulire bampa obutwa nalwala ng'ennaku z'omwezi 26 December. Omukyalo ono maama wange owa Kapiteni Roy kibula nnwanira ezo rhinos nti rhinos Kapiteni Roy yazireeta white rhinos n'afuna eyo swarangi kati bano basala amagezi bw'oba oyagala okutunda rhino ejjembe lyayo abachina be bagagula you must have a death certificate tiyabadde enkadde oba yafudde bulwadde kyova balwanira wano ettaka bazitwale mu national park bazittireyo. You don't understand this. Kakati zo lokuba siri mupya mu bintu ebyo. This mother of mine is a mutolo woman. Yagamba nti abaana abazaalibwa ab'engabyo bawadde nnyo ekitiibwa tuzaala abaana abagezi. The old woman flew from London n'amasuuti aga n'engatto n'essaati najja ewaka ewange naga kati omanyi essuuti eno njikuwadde ogenda kuwona ojambalanga ku lunaku lwe bagenda okulayira. Yes, it's ordination from my mutolo mother. Yes, njambalanga ku lunaku lwe president lw'anaalayira ekireeta nga ki ekiri emabega waakyo yagamba ogenda kuwona era okulaga nti ne ku kulayira ojja kubeerawo okulabe ojja kwambala eno era bwe kyobulaba nti abo basaku ababakuba toyinza kumala bamwokyereza nebakubonyabonya ejjinja kubanga ogadde ebbala y'abali ekwevayoletinga covid rules ne bakusiba mu kkomera ne bakubonyabonya ne bakuvunaana mada enkya noddamu n'okola nabo ali mu yiso ewange tekisoboka naye nze siba nenya may I have the cost of resistance tukiyita cost of resistance. Family yange eri intact sina loan mu banka. How can you squeeze me? How can you squeeze my balls? Emyaka 14 gyokka gye nkoze mu government zinamanyira kwekolera byange era the president kept me in Lwakitula for 3 days nga nganya omulimu. It took Ameria intervention nimbaga nti temunsobola nsimanyiranga okukola mu government. I'm a free man, very independent. Ate mu ekirala mu kyemutalaba tikakati mulaba programu zino bazirwanyisa bazijjeko zino ate zebawulira. Programu yaffe ya beat eno eya last week bagiriviewinga ne bwenkukubira akatambi. Yes, mulanaga nti they have already reported the man has said everything. He knows what we are doing and what we are about to do, and if that man has information it means the president abirina. Era babadde baguze ennyumba nga bagitaddemu bulletproof bagitaddemu voice proof bekweke ng'omuntu president yayisa omu ku baminisita n'amugamba genda ogambe banno bye bakola mbimanyi nja bakwata kati ezo singa bazimpadde minisita yafuse mu mpalo anti yamuyise asooka n'abaga nti kuluddawo esooka okulingemu awo n'alyoka ajja n'abakubira obutambi waliwo era omukazi eyafuka yaduduma nti abo bakubira namugamba owulira that's not your voice bakantega nti nembaleetera ebyuma miso badde bakoze ennyumba bullet proof voice proof. Kakati ekiro mayiruli nasula mu chapo nali nfunye amawulire nti baagala kuntemula n'ekiro nasuze mu chapo naye nalabye movement ng'eri omusajja bayeka bashamba kakati that man namulabye ku byuma byange nga bali babiri alina gy'alashinga ew'omukazi omu ow'amagye n'agenda muwaaki mumutalinga newabaddeyo meeting mu kiro ky'olwaleero ku speak naye nalabye amubuuza ku lisiti y'amannya president be yamuwadde bakwatibwe mu corruption.
mbalaba tewali otudde wali mu kyapo ugambi ate ebyuma ne bwenzikulawo bwenti tugenda ebijje mu byababula bwebiri they directed military intelligence failed waliwo omukwano gwange omu bamusiba ku mpingo ne bamutema embooka ayogere gyebiri ne bibabula ne baleeta abaisirairi wano omusajja bamukolera jacket lipera ne mukwata era ne baleeta obukyayina wano naye this man should accept what the professor has told him this morning. Professor amugambye nti yes you have a vision, it's not a vision, it's a desire. Kakkanako tojja kufuga ggwanga lino akakkane nze kyembeewuunyaako nti mwagadde okutta mukazi wange mukubye omwana mumpadde poison emirundi 5 mungobye ku mulimu nti do you think at any given time ku nsi kuno ku duniyaani wali bawo nako mwe bavuka mwero twogera okujjako nga one of us is not a human being paka mukabuli era mbagamba bulijjo kyowulizanga nnyo ebigambo omuntu byayogera in many cases omusajja bwakugambanga nti mukazi gwe bw'otanfiire nja kutta run away if he repeats it 3 times duka n'omukazi naye bwakugambanga nti musajja gwe ondeebeese nnyo nja kutta 3 times aba kitegeeza ffe n'abaganda tugaa nti gamba ubbiwa mwengalisanga kumu bia gives you courage nkugambye kibavubuka mmwe ku nsi mu kabuli ne mu ggulu tetuliddamu kukolagana. Why do you bother tumuwe sente tugule ebyuma tumuwenga omusajja n'atuula n'agamba nti abaganda kondo munkozeseeko nti we can meet noga nti abaganda basiru abatujja bafuganga bwe twagala gwe nti kyebalina kimu kyokka business omuganda yayina business mugezi we must use them nti can I join you a group of one tribe nga mutudde mutulondera omusika nti can I join you nomulowooza lwaki munyimbe baleeta omusika mumulamirize lwaki gwe mirundi gwosikidde kitaawo mirundi nze mirundi abadde muganda wange nga talina kandesa wano ne sente z'omusolo nga yazimpa to inherit you baga nti obusikidde buvunanyizibwa bonna bajja ne bakulamiriza naye mu omusika gumulamiriza mu pulezidenti yabuuza nti omugabe bamuteerako atya mulimbo oba mugabe kale atambule nga bati yefunza bamyusizza beeri tumwini yaga nti atambule mukwate. How can you one way cynic and not a cynic group akasimolo k'obuvubuka obubbi obufeesinga ne criminal charges mu international criminal court somebody busted but mine is international is a case. I'm not involved, I'm not indicted except if by proxy I'm a member of the first family. Naye munangu oli yakirimu nnyo kakati ndabagamba nti Kaini teyali Saaberi singa ku nsi kwaliko threat omukazi kasitaddira abaana baabajja mwe mukola ebintu bibiri omanyi lwaki abaana bewaka bonooneka abaana bawaka ekibonoona si kyekyo kiki omukazi ateeka eddagala mu mmere alogebba kakati obwana ne buba bwamaze dde okulya buli lyako abuwa ne busiriwalira ddala babo tebuyina yirizi tebuyina shiriki tebuyina musale ku mubiri ndibukwata ati ebintu byamwe byemukozesa abakazi biriddate era gundi oyo yagamba ono bulaza nacholi basamize bamugamba nti yabaga nti muleete abasamize 10 abamugala leeta abafaaza 10 constitutional square tukuve engoma tulabe nga temuli yanyeenya n'abagamba temubanaaza manye emiti egitabula omuntu manye eddagala eriranzibwa omuntu ne gafuuka amayembe anatoli yagaana ne badduka yali abamanyi nti oyinza okuteeka ebintu kati waliwo omusajja yajja ewange naŋŋandi omanyi nakutte akapapula ka mukazi wange ng'omusawo omuganda amugambye temuteere mubbi w'omulala mu mmere naŋŋandi isi kale yandindisiza biwa abaana bange omugandi oliyo mu impossibility oyinza okulaba omulalu apa amaggu wali omulabyeko ng'omugjeewa baba wa impossibility baba wa impossibility kakati kitegeeza mbagambe nti omuntu otegeeranga byayogera when a man makes a statement or a person nti tukitegeera
President Museveni yabagamba ono ye bamugambye nti ekyo what you have is not a vision, is a desire. President Museveni yabagamba nti you many people don't have a vision. Abantu tebategeera vision ekyo ekitegeeza bamwambalira kwambaliza. Vision tikitegeeza magezi. Vision tikitegeeza intelligence. Vision means a dream you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. Ye Museveni wababalira kyavudde abafuga ebinywa. Yes. Ekintu kye kyakoze olwaleero emyaka not less than. A vision means a dream you have today that will be realized after a period of not less than 20 years. Kakati many people say nti Museveni yagenda mu nsoko olw'okubba akalulu ka kinaana era afa atiyo. When Museveni went to Dar es Salaam, yawandiikira abafulerimu ebbaluwa babakkirize bagende mu buyeekera e Mozambique. Yagenda ne muto wa Kawanga oyo Baptist Kawanga. Kawanga told me nti omusajja namutya bo tebaddayo. Instead of going home for holiday, Museveni used to travel to Mozambique. Babateekanga mu binnya ennyonyi z'abapotigo nezikuba bbomu batyo bagwemu obwoga. Banne tebaddayo. Kakati njagala nkubule which came first, the election of 1980 or going to Mozambique for training. It means Museveni realized the importance of the gun in the university. Training in 69. But which came first? Whether you had elections or not, Museveni would have seized an opportunity to go to the bush. Yes. Where did he go? He again in North Korea. Nabaganzi says the Kulogologu. Munjikirize pistol. The bamuletera omusajja Kano. Namuyigiriza pistol. Imagine a student. Tayagala kulambula North Korea. Ebintu byonna biri purposeful. Yagende Congo okufuna ye mundu. N'akwata akaato. N'ayita kuleke Tanganyika esinga obuwanvu mu nsi yonna. Agenda wa Mukongo okukima omundu. Yasanga Omukongo naye mundu tazina. Naye waliwo enkima teyagirya. Naye yalya muzigo. Yanywa omubisi gw'enjuki. 2 days. Anoonya ki? Kakati kuwotandike nabagamba ekyokubiri nti Museveni kyabalemedde. Teri muntu omukulembeze opponent wo alinga bulwadde. The moment you fail to diagnose the disease, togisobola. COVID, tubadde tulina sanitizers. Mwaga nti Kadaga yatulimba. But the professor, about Mr. Harris, bali bamuganya okulaba Museveni. Professor Nazir is a black, an expert on viruses. Era yeyajja waliwo n'omuvubuka bamuyita Kyakulaga ali yabeera ne Magola naye mukozi wa ddagala. Ebintu babitabula. Yajja wano nga bakumuganya okulaba president. Kadaga n'amutwalayo. Nalaba jjo Ofono ng'aga nti Kadaga is a liar. How? Ofono has never visited the hospital, the complex, a drug manufacturing company, which was brought by that man. Kadaga gwe yatwalayo. They are going to manufacture drugs for American market. Kakati ovuma bwaki. Kyobalaba nze once I move in. Kakati nze mbagamba nti bwe nkugansi nakugamba nti kweni BS balisomako birango byabafu. Ne bajjako eno ne bakuba obulango basajja kali mubukedde ne kankuba oli mulalo bayise nyina munge sikuba ennyondo omuntu engoga nti kusonyiwa nti gwe nyiza okusonyiwa paka oba osaaga busaazi tewali constitution ani yali agiganye. The reason why NRM extended its term of office from 4 years to 9 yali constitution. Nenga bonna batunudde bwe bati. Teri abooza tibannange bwe tugenda okulya emmere ng'omuliro tewali ng'amatooke tewali. Ng'emmere si paate. 2 bwe tugenda okukola constitution yagikolera emyaka 9. Teri constitution yali ekoleddwa emyaka 9. Egyenkana n'omwana eryamala mu lubuto. The politics of symbolism. Bwe tutuuka okukola constitution Kanyamba bwe baagiwa mutunuulira yankubira essimu nange nti onsekerera nnyo nonjerega
Kanyamba yagamba the constitution we've made is the finest munsi. I've read through all the constitutions except that of North Korea, and because it's their native language. Eya Uganda yesinga. Naye yagenda wa president namubuuza nti constitution enkuteeremu ki kyoyagala ndi let us make a flexible constitution. Ekisanja kyasigalamu ng'ekisumuluzo kireebeeta mu munyolo. It was amendable. Kanyamba kyamulemu okutegeera. In Ghana, the constitution of Ghana states, no president of Ghana shall rule Ghana for more than 2 terms of 4 years each. Mu Uganda constitution ng'egamba tewali president wa Uganda n'afuga 2 terms naye ate kikyusibwa. Osobola okwenda ku house gaalo nga mukazi waluddeyo mulumbe. Eyo Bayibuli yawa. Eyo Bayibuli yawa. Naye bw'olwayo mulumbe. Nze kinzikirizibwa. N'ateekamu 10 years earlier. Ne bateekamu nti oluvannyuma lw'emyaka 10 wanaabeerangawo akakiiko ka constitution akabuuza bannayuganda ebyasigala nga aba-Buganda be basooka okumba mu kibuga babagiremu federo. Abamaliki party ne bajja babagiremu. NRM ye yasembayo okujja mu 2 terms. Ne bagamba laba bano tugenda Masaka ne tusalawo tuleke emigugu mu paaka. Kakati bwe tuddayo tuvuma Wampuuta, tuvuma Wambizi ntagiteekamu. We agreed. Emigugu ffenna tulina ebyasigalira. Owa federo ayagala lwaki ate Museveni musajja mugezi eyali chairman w'akakiiko yali Ssempeebwa. Nga Ssempeebwa ne Katende bamukwano nnyo nga Katende yafuga Mmengo. Abaganda be basooka okutwalayo ebintu byabwe mmwe babawanulireyo yawanula aleme kwejjiramu. Nze njogera n'abantu nyinza obaga nti batugulire ku soda wano osooka kubuuza nti gwonywa kikaaki nze siyinza kugulya mmwe nga sijja kunywa. Did you expect NRM ekisanja kyasibwa nabagamba if you decide to release prisoners, you must accept even the one who killed your mother. Naye jamuta kubanga osazeewo kutaba sibe bonna. Omwana we yatta ne bamusiba ebibiina. Naawe kennyini owa federo abantu tebakwagala ate abalirira amagezi kye bataategeera. Ssempeebwa ne Odoki banjawulo. Odoki had to write a draft and give it to an elected constituent assembly for promulgation. Ssempeebwa was only reviewing, and by reviewing ebiwandiiko ebyava mu Buganda 90% byali bigamba federo nga wetukoma. They had to be subjected. Is it possible? Biwasabye bisoboka. They had to be condensed an elected ichi bavayo ng'ogusima ebbumba. Yes. Tebasoma political science. Omuntu atasoma political science ne logic ne propaganda musekerezanya. Mubyobufuzi byawano. Museveni is talented. He detects enemies from far. Teri amwesimbyeko kwatatuuzanga Katebe. Besi yava Katebe. Mwana batinyefunza mu Northern Uganda yaleeta baminisita nga bakubye embooko. Yasibayo emyezi 6 n'abaleeta basekudde obukongovule. Omanyi bwe yagamba mu helicopter mulimu empingu bakuwamba pilot yabakuba obukongovule n'abakuba buno bwonna nga tinyefunza bw'aba agenda ewaabwe Semba bule helicopter hovering over his convoy. Yamuneutralizing omulundi gumwe ekyuma kasa kigaya amayinja tosibira ku bulo. Omuntu kasamala okugaya ennumba leka kuleeta kutiya ya nsenene biba biwedde kuzimira nabo mbizi. Ekimirente pusedduka buddusi teyesiga njala nalonga afubutuka muloozi nga yekunkumula mbwe embeerera yesobola kale genda weereege samayinga nabanyumizano nti omusingasinga baali basajja bagezi batambulanga ne tabanize zaabwe nga bamaze okutegeera nti abakazi bawano banafa akuba enduulu kati yabagambanga nti mu buwangwa bwabwe nsooka kusiba mikono ku kitanda n'asiba ogweno n'eno nga basajja nno bambavu kojja Kimbo yali tannaba kujja naye nga basajja bambavu ssebo musingasinga alya kamulali we tasoboka naye omukazi yayita munne bojo
yija tunojole nusu ng'enusu eganye ng'amulemeddeko omusingasinga nawe nayitayo munne naye yadduka buddusi anti abaziba be basooka okwetunda mu gundi mu Kampala muno era mmwe temumanyi kacyumbaala mukimanyi kyekitegeeza obutungulu nyanya kacyumbaala kigambo kya luziba omukazi kacyumbaala abeera akawowo akamuwunyako akali nakyo ye kacyumbaala kiziba wadi si butungulu kyebaba bategeeza kyava mu luziba omukazi abeera nenakyo nga bwolaba tekakati mulaba abakenjaja abo waliwo asala ente omutali kawoowo n'abaako asala ente nga omukono gwe gulimu akawoowo kandi kacyumbaala bwe kiri kacyumbaala kigambo kya luziba ti omukazi kacyumbaala abeera n'akawoowo nga si wa pafyumu gwe bayita kacyumbaala agula sente nnyingi ab'endali bazikolanga bukozi omanyi nti endali nazo zaali fasoni omukazi ow'endali agula ente nnyingi endali bazikola webasa omwana wansi nga bebe n'omuyisako ekisiki ky'omuliro kano lino lidde eno nalino naye mwe mwakulirawa kakati mbagaye nti Museveni detects from enemies from far nze bagenda ne bamugamba mirundi akolagana ne Bobi Wine yabagamba mirundi tasoboka I know what he is doing nga nze mbakoledde ekintu kimu I inflated Bobi Wine ne baga Bobi Wine bw'amaanyi okumuvuma tebajja musobola temujja kuvuma Bobi Wine musobola tu ayina abamukolera mu munda mu gavumenti yamwe mulimu Paulo Muwanga Bobi Wine nga si Bobi Wine nabandi kakatabo kange ne mbaga nti Bobi Wine and the story of Kasobeza nali ntegeezaaji Kasobeza mubbi wa munju muteesa naye ne mukwekemba musanga azizite we muteke ekisumuluza abamanyiwo saaka wandika akatabo ti Bobi Wine and the story of Kasobeza nabaga Museveni detects enemies from far and Museveni does not believe in political assassinations. Museveni just sends your rope and you hang yourself. Bonna bw'abakoze Museveni tatta kitagenda abaganda bagandi kitagenda azaala bagenzi. If you live longer you bury your own children. They would be successors of Museveni bonna baweddewo yogera yomu kitagenda azaala baki fe omukulembeza n'olw'omu buyinza tumutegeera omusajja abaga nti yamwe revolutionary tabeera na term limits revolutionary ajja nsi kugijja ku point emu ku transformation of society kati omusajja n'amala okugamba nti omukazi naga nze Naalongo ti maama tokunonya okola emikolo gy'embeerera the man has told you tulina ebigambo bisatu a revolutionary a statesman and a politician bano basically ba politicians they are interested in winning the chovola be contradicting kigwa leero nikitagwa mwabe Masaka mujja kumulabako nga adduka ye yaddukira mu Gomesi you don't use short term strategies in politics nti tamale mirundi muzeyi mu mugambe tebyamulwanya bizeemu ebyamulwanya bizeemu muzeyi akalulukako gundi what a midday you cannot move from one extreme end of politics to the other except if it's divine. The moment I start attacking Museveni, even the support I have will disappear. I have to maintain myself. Tibabadde bagadde emmotoka mpulira ndi bakubiyesa kwa byembagamba abapoliisi bayimiriza emmotoka yange bonna ne bakuŋŋaana babuuze ku mukuku nabo. I'm the only person who can talk about their circle. Tibabasalako sente baziteekawo. Nobody else. Who else ayogera ku organic case? Encha phase 1 ekomekerezebwa mu Serena. Who can talk about it? Is me.